Omukubiriza olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya mu Buganda omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba asabye ab'ebyokwerinda okomya okutwalira amateeka mu ngalo ku bantu abateeberezebwa obuteeberezebwa okumenya amateeka. Omutaka Namwama abadde ku kijaguzo kya Reverend Father Edward Sebuliba okweza emyaka 25 mu sacerdote ekibadde ku St. Mbaga Tuzinde Catholic Parish ekiziba Masuliita n'afalaasira ne bannaso okwongera okubeera obulindaala ensangi zino okwerinda ebikola eby'obutujju. Okusaasira kwaffe eri abantu baffe ate naddala nga bava mu kitundu kino ekya Buganda abazze bakubibwa bomu mwenna ze mubadde muwulira. Tusabira abantu abo ate era tubasaasira abatuukiddwako ebibambulira ebyo. Eri bannaffe abatega bomu tubasaba noonyeeyo amakubo amalala kubanga bomu zitta Nalumanya ne Saalumanya. Awo naffe ne twebuuza nti ogoberera okuleka abantu nga bamulekwa bannamwandu ate wetuvudde awo netwesingana nti ate oluvannyuma n'abo abakwatibwa ate olumu nabo bafiira mu kukwatibwa. Kale nno nekitwenyamiza. Omutaka Namwama era alambise bannaddiini okulaga endiga zaabwe obukulu bw'ennono n'obuwango bwabwe. Monsignor Lawrence Semusu abaddewo ku lw'essaza ekkulu ery'e Kampala akuutidde bannayuganda obuteerabira Katonda wadde ng'eggwanga liyita mu kusomoozebwa okw'amaanyi ensangi zino. Omubala gwaffe ogw'essaza kugamba totya situka otambule kwata olunnyo lwo. Tuli mu bizibu bingi, tuli mu kusomoozebwa kungi, tuli mu kwekemba kungi. Abamu nga balowooza nti tetujja kumalako naye nga Mukama gwe tuweereza wa amaanyi wa buyinza atusobozesa okutumazaako. Obunkenke obwo bubeerawo kakati oyinza oga nti ate obaoliawo kati ebbomu kyekinene naye mu bulamu bwaffe mubeeramu bbomu ezimu nnene endolo ntono. Omujaguza Reverend Father Edward Sebuliba agambye nti okutuukiriza obuweereza obulungi kivudde ku ngeri gy'asobodde okwaŋŋangamu ebisomooza n'okubinogera eddagala. Bwesiga Katonda era n'oyagala Katonda era n'okulembeza Katonda bingi bitambula. Ekyokubiri okwagala bantu bannaffe. Buli tuyise bannaffe ng'abantu ne tubakwata ng'abantu tulaba ebikono. Buli tuyise bannaffe ng'ekitagasa oba ng'ensolo. Abooluganda tetuba ku mulamu era tufiirwa ate ffe tuba twekubirayo. Obeera omukulembeze endiga eziwalira, endiga ezikoona, endiga ezisoomooza tezibulamu ate kyakubiri bwe ziba zikoonye kiki ky'olina okuzaako. Nawe olina zikoona oba olina kukkakana kubanga ezinkanankana n'ebisiki ebiseera ebisinga tezigirayo. Mu mbeera y'emu abakirisitu 2 okuva mu ssaza l'Ekereziya Katolika ery'e Masaka nga bano balondebwamu okukiikirira bannaabwe bakuŋŋaanidde ekitovu mu Sports Arena okukuza Sande ya Yezu Kabaka nga lwe lunaku lw'essaza ly'e Masaka. Edward Tomusange Kayinja. Olwaleero mu Ekereziya Katolika lwe lunaku lwa Yezu Kabaka era nga lwe lunaku olw'essaza ly'e Masaka nga lukwatiddwa wano mu Sports Arena ekitovu. Olw'embeera eyaleetebwa ekirwadde ki COVID-19 emikolo gino gya kimpowooza ennyo era nga gyetabiddwako abakristu batonotono nga abayitiddwa okuva mu palishi ezikola essaza ly'e Masaka kuliko bwana mukulu Ssaabakristu ne Ssaabasomesa. Mu beetabye mu mikolo gy'olwaleero kuliko n'akulira ekibiina ky'obufuzi ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti era nga ye mubaka wa Nnyendo Mukungwe Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ng'ono abugiriziddwa babaka ba NUP mu palamenti okuli Goreti Namuggo wa Mawogola, Geoffrey Kayemba Solo wa Bukomansimbi South, Veronica Nannyondo mbaka omukyalo wa Bukomansimbi, Juliet Kakande Nakabuye ow'ekibuga Masaka, Francis Katabaazi owa Kalungu East, Christine Ndiwalana Nandagire owa Bukomansimbi North. Olunaku luno era eyali omumyuka wa President Edward Chwanu Kasekandi mu Nabuddu lwe yeebalizaako Katonda olw'emirimu gy'amusobozesezza okukola nga Vice President n'obulamu obulungi bw'amuwadde. Obwakabaka bwa Buganda bwo bukiikiriddwa omwami wa Ssaabasajja w'essaza ly'e Buddu Ppookino Jude Muleke. Olwaleero era essaza ly'e Masaka lwe lifundikidde omubala kwe libadde litambulira okugamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye n'abakabiriddwa mbawummuze.
ate ne litongoza omubaka omubala omujja kwe ligenda okutambulira omwaka ogutandisa olwaleero okutuuka mu mwaka 2022 nga gugamba nti okwagalana mu maka kuyitibwa era kkubo erituusa ku butuukirivu. Omusumba w'e Masaka Bishop Silverus Jumba agambye nti mu ggwanga lyonna bannabuddu be basoose okuyozaayoza eyali Vice President Edward Chwanuka Sekandi gwagambye nti aweereza bannabuddu mu kasirise ate nga teyeerabidde bukristu bwe era ng'atambulidde wamu n'Obuganda. Mu mmisa eno omwepisikoopi Jumba gy'akulembedde era asabidde omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu mirimu gye gyonna n'enteekateeka z'alina. Misa ekyagenda mu maaso. Tomusange Kayinja ku lwa CBS wano ku Sports Arena ekitovu mu Masaka City. Ekkanisa ya Uganda erangiridde olutalo okukuza y'abaana abalenzi n'enkwata y'abaami mu maka gaabwe mu kafupi k'okukendeeza ku butabanguko mu maka. Ekkanisa egamba nti yakutandika n'okubangula abavubuka abalenzi n'okubalungamya ku bye balina okukola mu biseera bye eby'omu maaso. Bw'abadde akulembeddemu okusinziza mu maka g'obwa Ssaabalabirizi Namirembe, Reverend Godfrey Chome agambye nti kino ekkanisa egenda kukikola oluvannyuma lw'okukizuula nti abaana abalenzi bangi tebafiiriddwako n'akatono nga bwe kikolebwa ku baana abawala. Olukuŋŋaana luno lwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 2 okutuuka nga 4 omwezi ogujja ku ssomero lya Mengo Senior School era nga abaana abali wakati w'emyaka 13 n'emyaka 18 be bateekeddwako essira ng'enteekateeka eno yakulemberwamu Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu. Naye abasajja bangi bakuziddwa nga bavubuka mu kifo ky'okuba nga basajja. Ekyokubiri, omuvubuka yenna ateeka okukuzibwa nga husband ng'omwami. Obuvunaanyizibwa bw'okubeera nga musajja butandika eno buto, tomulinda gamba nti amaze okukula olandika omuteekamu ebyekisajja ekikulu. No, omwami afa eri mukyalo etamukuba naye abamu amaka gamwe mukuba abakyala n'abaana balaba. Tutendeka eggwanga ekkubi oyimuse omuvubuka nga mukulembeze. Omuvubuka yenna ali mu maka gwe taata ndaba ne mama andaba mukuze ekisooka ng'omusajja. Ekyokubiri nga omwami ajja kuba omwami. Engineer Ronald Kibuuka Mubiru akulira ekibiina ekitaba abasajja abalenzi n'abavubuka ekya Boys to Men agambye nti mu Uganda abaana abalenzi balekereddwa nnyo emabega era keekadde okubakwatako. Tubalaba mu mabaala babuuka ebikomera n'amabaala poliisi bagoba abanywa enjaga abali ku street abakoze byonna bingi ebitagwanidde balekeddwa nga tebafiiriddwako. Twagala tulabe nti tubakwatako tubazimbe abaana abo bafuuke ab'omuzinzi abagenda okugasa eggwanga. Omwana omuwala afiiriddwako nnyo naye enteekateeka y'omwana omuwala bw'ateekebwateekebwa n'asinkana awatali muteeketeeke kubanga kwoza n'okola n'oyanika mu ttaka. Abakulembeze b'ebyalo mu Gombola 3 mu disitulikiti y'Essembabule batabukidde poliisi olw'okugendanga ku byalo byabwe n'ekwata abantu nga tebategeezeddwako. Jimmy Sekabiito kaatuwa ebisingawo. Ab'obukiiko bw'ebyalo okubadde bassentebe abawandiisi n'ab'ebyokwerinda okuva mu Magombola Matete Rulo, Matete Town Council n'Emitete basinzidde ku kitebe ky'Egombola e Matete. Mu lukiiko omuduumizi wa poliisi Essembabule Dennis Mugerwa lwabayiseemu buli omu okumanya obuvunaanyizibwa bwe ne kyalina okukola saako okuzzaawo enkolagana eyasookera ddala ne poliisi ko n'okusomesebwa ku byokwerinda. Ab'obukiiko buno awatali kuluma mu bigambo byabwe balangidde poliisi olugambo olw'ensonga nti babaako amawulire ge bafunye ku muntu yenna bwe batuukirira poliisi okugitegeeza ate omuntu oyo yennyini bamutegeeza eyamulookoomye olwo bwadda ku kyalo ne wabalukawo olutalo n'empalana ne basaba okukikomya bakuume ebyama. Ensonga endala gye beemulugunyizzaako ye poliisi okutuuka mu bitundu byabwe ne bakwata abantu awatali babanyisa so nga mu ngeri entuufu n'emu tteeka ligamba basooke babeeyanjulire n'okubabuulira kibabeera bazze okukola. DPC Dennis Mugerwa abasabye batandikewo essuula empya bakolagane bulungi nga bwe gwali edda olugambo lukome era babeeko era bwe babaako gwe bagenda okukwata LC etegeezebweko. DPC abasabye omwezi guno ogw'E11 n'ogw'E12 okuba obulindala kubanga bakyala kimpadde beetegese okubba n'okutabangula ebitundu era wano ono alagidde abalina ebifo ebisulwamu okutandika buli muntu abazze n'okubajjako ennamba zaabwe ez'amasimu era nga balina okugakubirako awo okulaba obanga zivuga ng'oyo yenna agaana okugiwaayo oba ennamba ye gy'awaddeyo n'agikubako nga teriiko bategeeze mangu ab'obuyinza okulaba nga bajja ne babakwata. Nze Jimmy Sekabiito ku lwa CBS
wane Mawogola. Abaana abatiini 15 mu disitulikiti y'Eruweero mu tawuni kanso y'Eruweero babanguddwa n'okusomesebwa ku ngeri gye basobola okwetangiramu embuto nga tebanneetuuka mu kulwanyisa ebizibu bye bayise mu kiseera ky'omuggalo gwa COVID. Mu mwaka 2022 ekitongole ky'obwannakyewa ekya Team Uganda kyatandikawo enteekateeka gye kyatuma Safe Spaces Program nga kiri wamu n'ebitongole ebirala okuli Child Rights and Violence Prevention Fund okuyambako abaana bano okubatangira okwonooneka mu kiseera ky'omuggalo kye baali bagenzeemu. Kaakano nga abazadde mu ggwanga lyonna balindiridde amasomero okuddamu okusomesa abayizi mu January w'omwaka ogujja, kizuuliddwa nti mu disitulikiti y'Eruweero wokka abaana 1,663 bafunyisiddwa embuto nga tebanneetuuka, era nga ku bano kuliko abaana 442 abawala abatannaweza myaka 15. Tawuni kanso y'Eruweero. Ekitongole ekya Safe Spaces, enteekateeka Safe Spaces erimu abaana 15 ababanguddwa mu byalo okuli Kizito, Kiyenje, Kasoma, Mabaale wamu ne Kasana Pida, era nga basomeseddwa emirimu mingi gye bayinza okwekozesa ne bafunamu ensimbi eziwera. Senkulu wa Team Uganda Eric Musazi ategeezezza nti babangudde abaana abo era bafunye n'ebitereke ebibalirirwamu ensimbi 17,100 zibawaddeyo okudduukirira abaana abagenda okuzaala abaana bannaabwe abakoseddwa mu kiseera ky'omuggalo. Musazi era ategeezezza nti newankubadde ng'omuggalo guyinza okuvaawo bakusigala nga batendeka abaana abatiini naddala abawala ku ngeri gye basobola okwebeezaawo mu nsi eno baleme kusoomoozebwa n'okukemebwa nga bagenze ku masomero. Tufuna abakugu ne bajja n'abakansolinga embeera eno gye balimu either baleme okugiddamu oba bwe baba nga balwadde bagingira ddala nga omwana ali pregnant oba nga yazaalako aleme kuddamu kubeera nga atuuka mu kizibu ekyo kyalimu essaawa zino, kubanga tukizudde nga abaana basinga nga baavaana okufunibwa embuto ezo basigala tebakalibwa bazadde baabwe, basigala ali mu bazadde baabwe. Kati bafuna omusomo omulungi ne tubakansolinga ne tubatereeza mu layini nti kya bulijjo omwana asigala ozaala n'osigala nga tosobola okuddayo mu ssomero n'osoma. Abamu bayigiriziddwa okukola liquid soap, nga asobola okutunda liquid soap eyo n'asobola okubeera nga ate amutunda n'asobola okugulira omwana we ate ekyokulya oba ekyokunywa oba obugoye. Ettendekero ly'abasomesa mu disitulikiti y'e Mubende litongoza essomo ly'ebyobulimi n'obulunzi. Ssebuufu baana ba Kintu. Ettendekero ly'abasomesa erya Mubende NTC litongozza enkola ey'okwagazisa abayizi n'abasomesa okwenyigira mu by'obulimi n'obulunzi basobole okulwanyisa obwavu, ebbula ly'emirimu wamu n'enjala ebyeyongedde ennyo mu ggwanga. Akulembeddemu enteekateeka eno Rita Akera ategeezezza nti we baviiriddeyo ng'abayizi bangi abatendekebwa nga bakoma mu bibiina byokka, ekintu kyagambye nti kibalemesa okwenyigira obutereevu mu by'obulimi n'obulunzi nti kubanga babeera tebabikutteeko. Kumbeezaawo neme okulinda mbu nninde omulimu gw'omu ofiisi gwokka. Kati bwe nfunayo ogwa ofiisi ng'omusomesa neera mbeerako ne supplement ey'eki ey'omulimu gwenkola ebbali ogundeetera ki ogundeetera ssente. Era kino kinzizayo mu mbeera korona gye yatusindikamu. Ofiisi bagenda ne bazikola ki ne baziggala. Many people ended up unemployed. Naye era bw'oba ng'olinamu kali ka skill akalala kakuza mu agriculture oba mu kulima obeerako ne ka side income. Rita agasseeko nti mu nteekateeka eno empya ku ttendekero erya Mubende NTC buli musomesa yenna agenda okusomerawo waakuweebwanga ekitundu w'agenda okulimira wamu n'okulundira ensolo. Olwo naye bw'anaaba afunye amagezi gano agagatte ku ago ag'omu kibiina agenda asomesa abayizi nabo basobole okwenyigira mu mulimu guno. Ssebuufu baana ba Kintu, CBS FM e Mubende. Eyali ssentebe wa disitulikiti y'Ebuyikwe Mathias Kigongo asabye abaka ba paalamenti abakiikirira disitulikiti eyo bafube nnyo okubanja gavumenti ensimbi ezaasigalira okusobola okumaliriza ebintu ebyasigala ku ddwaliro ly'e Kawolo. Kigongo ategeezezza nti eddwaliro wadde nga kati ebizimbe byazimbibwa naye waasigalira ennyumba z'abasawo era bangi basula mu mbeera mbi ddala ng'ensimbi ezo we yaviirawo ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti eyo zaali tezinnajja. Bw'ati asabye abaka ba paalamenti abakiikirira disitulikiti eyo okufuba ennyo okutuukirira minisitule y'ebyobulamu okufunira eddwaliro eryo emmotoka ey'ambyulensi kubanga zonna ezaaliwo zaali zaanafuwadda nga n'endala zaagwa ku bubenje. Nga mukwataganye waggulu awo chairman ayinza okuba nga alina kye bataamugamba aba minisitule
bwe bamanya nti ambulance bo banyiiga bunyiizi baagamba twakabawa emmotoka empya ne mugikuba ekigwa temusaba ndala naye ekyo tekijja kujja ku bannayuganda b'ebuyugwe kufuna services nze ndowooza nti accidents are normal kireme kuleetera ministry kulowooza ti ab'ebuyugwe bakwata bubi emmotoka empya n'olwekyo tebasaana ambulance ndala mujjukire nti eddwaliro lyaffe lyetwogerako is an international hospital in court ojja kulambula awo olulala ng'olaba abantu beeyogerako ba South Africa nga be bali mu ddwaliro eryo abantu nga ba South Sudan nga be baafunye accident ba Kenya n'olwekyo nze olunaku lumu eddwaliro eryo nali ndikubye ministry ne nga n'obusente bwe mutuwa tebuliimu eddwaliro mulisigaze libe lyammwe tuswala. ng'empaka z'emipiira egy'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno zaguddwawo akawungeezi olunaku lw'eggulo abatwala ttiimu y'essaza Ssese batandise kaweefube w'okunoonyeza ttiimu yaabwe obuyambi obunaagisobozesa okutuuka ku buwanguzi. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebi owookubiri yasiimye n'aggulawo empaka zino olunaku lw'eggulo mu kisawo kya Fufa Technical Center Enjeru. Kaakano abakulira ttiimu eno bagamba nti ttiimu yaabwe terina nsimbi nga yaakafuna akakadde kamu n'ekitundu okuva mu ggombolola ya Ssaabaddu Mugoye wamu n'akakadde kamu okuva eri Omusese Vincent Kawooya abeera ebweru wa Uganda. Akulira ttiimu y'essaza Ssese Dan Mwangi agambye nti mu kiseera kino beetaaga ensimbi okusasula abazannyi okubalabirira n'okubatambuza n'akoowola abasese bonna okwongera amaanyi mu kukwasizaako ttiimu yaabwe etuuke ku buwanguzi bwe beegomba. Bino bijjidde mu kiseera ng'omubaka wa Paalamenti ya East Africa Susan Nakawuki yawaddeyo ensimbi bukadde 16 eri ttiimu y'essaza Mawokota n'omubaka wa Mawogola North Charles Musherure Kuteesa n'awaayo ensimbi bukadde 21 eri ttiimu y'essaza Mawogola zisobole okuzannya obulungi. Bannaffe ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga. Makubo ye yingini eyeetooloolerako